kugezesebwa wansi abasawo abakyali mu kugezesebwa wansi w'ekibiina ki Federation of Uganda Medical Interns bavumiridde ekiragiro eky'obutaba wansako nga bali ku mirimu nga bagamba nti kino kikolwa kya buddu so nga bagamba nti bakolera ddala n'okusinga abasawo bano basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire e Mulago ne boogera ku kiwandiiko ekyafulumizibwa omukulembeze w'eggwanga ng'alagira bongezebwa ensako ebaweebwa olw'omulimu gwe bakola okuva ku mitwalo 75 gye baaliko okudda ku bukadde 2.5. Mu 2021 omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yalaba engeri bayitaani okusomooza bako bayitamu n'asalawo n'awandiika n'agamba nti omusawo wa intaani bayongeze ssente afune miliyoni 2.5. Kyokka ekyewunyisa ate ekyennaku ezo ssente abaazifunako bokka baali ba mwaka gwa 2021 ne bazisala ne ziddayo ku kakadde kamu ate kati baagala kuzigirawo ddala. Tugamba nti gavumenti kino si kya bwenkanya kubanga ba intaani bano be bagenda okuba nga bakwatiridde obulamu bwa bannayuganda. Bano kyokka bagamba nti okuva ekiwandiiko lwe kyayisibwa bazze bawandiika amabaluwa okugenda eri bekikwatako nga mpaawo kikolebwa. Kati bano bagamba nti okuva ebintu lwebizze byongera okulinnya emiwendo wano mu ggwanga baagala ensako yaabwe erinnyisibwa ebitundu 7.5 ku buli 100 okuva ku bitundu 50 bye baali balambikibwa okufuna. Ensako eno bagiwa mu myezi 3 naye nga bayintaani bano bafuna okusoomozebwa. Emyezi 3 wegigwerayo abamu babadde batwalanga amabanja. Food, these are just basics, food and accommodation. So we therefore call upon the concerned authorities that this shouldn't be negotiable, shouldn't be debatable. What should be debated about is the amount. Segregating them to that extent will further aggravate the various challenges that we have had. Yena Mutebi Florence wanalaza obwennyamivu olw'obukunizo bw'agamba obuleetebwa buli mwaka mu nsonga zaabwe. Kuba nti buli lunaku bwe tuba tulina ba intaani abapya abagenda okuba nga bateekebwa mu malwaliro ag'enjawulo tufuna okusoomoozebwa nti tulina okusooka okulwanirira ebintu eby'enjawulo ate nga olwaleero ku mulundi guno ekituleeteddwa kibadde ky'amaanyi nnyo ate nga kibi. Yeselunkuuma Silva asabye buli muyizi eyasaba okufuna ekifo wanaakolera ng'agezesebwa kimuweebwe. Gamba nti twagala buli pre-intern oba buli agenda mu intern nga yeewandiisa ne UNDPC omwezi oguwedde abeere deployed. Ono ayogedde ne ku ky'obutaba wansako nga bwe kibasindiikiriza okupeeka abalwadde ensimbi okusobola nabo okwetuusaako ebyetaago bye balina. Bano balaze nga bwe bakola ennyo n'okusinga abasawo abali ku mirimu mu butongole kale ng'eky'obutaba wansako bagamba nga bwe kiteeka obulamu bw'abalwadde mu katyabaga abagenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Kati omunnayuganda yenna bw'aba agenze mu ddwaliro n'asanga ono omuntu atannalya n'asanga ono omuntu asula mu katanga n'asanga ono omuntu atalina wadde ssente za transport ezimutwala gy'agenda okusula agenda kuba atya ng'amwesigisa obulamu bwe. Bayintaani bano bakola emirimu mingi nnyo mu ddwaliro bakola shift empanvu shift ya ssaawa 36 bala kuva kati. Kyambadde Shadrack Joshua ne Kabaga Mary Rose ku KTV Amalindire.